agulengayo ka kiro akatumala. Mukama yeebazibwe. Tamanyi we tuyita. Ensi eyogera. Ensi eyogera. Eyogera Yesu akaaba. Toyogereranga omuntu ali mu mbeera. Bw'oba tosobodde muyamba, muveeko. Mulekere Yesu we. Mulekere Katonda we. Bw'oba tosobodde kuyamba muleke oyo gwe bagambye kuyamba n'omusabira. Sirika. Toyogera bingi. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga ddala mu butuufu Yesu akaaba. Eriyo ebimukaabya. 5 awo Yesu n'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne boogera nti laba bw'abadde amwagala. Naye abamu ku bo ne boogera nti omuntu ono eyazibula amaaso g'omuzibe w'amaaso teyinza kulobera ono kufa. Bajja kwogera bingi nga bwe nkugambye. Naye ddala ono Yesu waabwe tayinza bayamba gwe basaba. Nga bakoowoola Yesu. Ekyalo kyonna abaana abali ku kyalo bano senior 1 to 6 abo bonna ne balokoka. Ku kyalo kuno abaana ne balokoka. Balokokanga emisana n'ekyo balokokanga ne bajja wano ne basaba. Abali ku university ne balokoka. Ne bugane abo abalokosa abaana ababatwala mu bintu ebitategeerekeka nga bo tebayambye Mukama, nga bali bubi. Nkyala yambuuza nga ngenda kuluza nangane abeewammwe gye bali. Oli bulungi. Kitaawo ne nnyoko bamanyi nti oli wano. Gwe tolaba nti oli bubi. Ne nga nze sikiraba. Tolaba nti oli bubi. Nga ntunuulya yamanya nti ndi bubi. Naye bw'obeera ne Yesu, mwana atunku buli alina engeri gy'azibikira. Abakutunuulya be bakusaasira. 38 awo Yesu bwe yasinda ate mu ndaayi n'atuuka ku ntaana. Yali empuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti Mukama wange kaakano awunya kubanga yakamala ennaku 4. Mukama yeebazibwe. Yesu bwe yasinda mu nda ye n'aga okusinda kukomye. Kaakati ngenda kukola. N'abaga muggyeewo ejjinja. Gundi ggyawo ejjinja mu bulamu bwo. Ggyawo ejjinja ku mulyango gwo. Yesu ayingire. Erina ejjinja ly'otaddewo ery'obutakkiriza. Erina ejjinja ly'otaddewo ery'obutaba na ssuubi. Eriyo ejjinja ly'otaddewo eriganya Yesu okuyingira. Naye gamba olunaku lwa leero, olunaku lwaffe olusembayo mu beegayiza olwokubiri, nga tuli mu nnaku zaffe 40, ggyawo ejjinja erigaana Yesu okuyingira okukola mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Oyina ejjinja ly'okutte. Nze nandibadde nfuna ssente naye saasoma. Nandibadde nkola omulimu guno naye nze saasoma. Jjinja. Ggyawo ejjinja mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Nze omwami wange adduse agenze akubye ekyeyo e Bungereza. Tuli bubi. Musajja wattu ayiiya. N'agaaka ngende e Bungereza nkube ekyeyo. Baganda be bamusondedde bu ssente. Ne maama ng'akyaliwo. N'agenda okuba ekyeyo. Bw'atuuka eyo wayita ekiseera Mukama n'amugamba nti ddayo e Uganda. Onzimbira ejje erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma. N'amugamba nti ddayo. Nkugambye ddayo. Atandise okufuna ku ssente. Tutandise okulya ku mugaati ne bisikiti. Abaana batandise okweyagala. N'amugamba nti ddayo. N'amugamba nzireyo e Uganda nti ddayo. Mukama waffe yeebazibwe. N'ajjawo ejjinja. N'ayita baganda be n'abagamba nti nzireyo e Uganda. Ne bamugamba kiki?
obadde ki nzirayo e Uganda gumiikiriza ne mukyalo wo tugenda muleeta n'abaana n'abagamba nti nzirayo baavuma oli naye ng'akoze eki ajjewo ejjinja n'ajjawo ejjinja ng'amaze okuggyawo ejjinja obulamu bwakyuka obulamu bwakyuka nga takyafuna wadde ekikumi n'akomawo wano busente bwonna bwe yalina ne tubulya ne buggwawo bwe yajja nabwo yagulako ente ne tulundako n'enkoko byonna ne bigenda nga biggwawo mpola mpola namugamba Mukama onsaasire jjawo ejjinja kola kye nagambye okukola genda onzimbire ejje erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma Mukama alina kyakwagaza okole jjawo ejjinja ogonde okole kyagamba okukola ne bwe kiba kiri kya bulumi kitya ne bwe kiba kikaluba kitya ffe tugamba okutandika okumuweereza bwanne tutandika okusaba twatandika mu 1990 okusaba naye nga si byangu toyireti tulina y'ebweru ya munda ate nga tetulina mazzi ennyumba si ntindire tetulina wadde emikeeka kwe tutuuza abantu engoye zange zonna nenzaalirira abantu abajjanga okusaba paka lwezaggwawo bannasooka n'emikeeka gye bansibirira mu bugole ne giggwawo nenzirira ku ngoye ne ziggwawo naye nga gamba kumuweereza kimu kyokka ntega okubula embeera yali nkalubo nnyo 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 mwami bwe yajja nanga nti atugambye tuzimbe ejje rigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma ne ngamba yessa nga kyennyina okukola Mukama yeebazibwe kubanga abayita babiri okumuweereza saagaana ne ŋŋanki ekyo ne ŋŋamba nti kyanaŋŋamba kyonna nja kikola ne nzikiriza toyireeta eyo gye nkugamba eyo ng'abantu bajja bamaze okulya ekyeggulo beetooloolamu emirundi ebiri bazinyeemu emmere nekka n'akubuuza toyireeta eri ludda wa n'omulaga nti wali mu lukuubo olungi olwokubiri n'agenda n'akola gy'akozeeyo emirimu gye agenda okugyebwati nga mazzi temuli ng'akubikkirako bambikkirangako ng'afuluma Mukama waffe yeebazibwe lyejje eryo eritendekebwa erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma alyagala nnyo terigambwako tomugambako nti owange yinga ogenze longo nedda gw'okola kyagambye kola Mukama mugende muzimbe ejje erigenda okulwana mu nnaku ezaki oba zigenda longo oba shooti mugende mukole ki muzimbe ejje ye akugamba kimutaddamu olina kukola kyagambye era bagiranga buli avaayo nga nze ŋŋenda omwami wange nga mukimi w'amazzi oluzi luli awo emmanga ng'akeera ku Friday n'akima amazzi n'ajjuza buli kamu ke tulina konna amazzi aganaatuyamba ku toyireeti Mukama yeebazibwe ng'akima ebidomola n'ebidomola eby'amazzi yalongoosa oluggya olwo lwali lulungi nnyo nga lulimu ebimuli ebirungi n'obuddo obwa green obulungi omulimu gwe kukima amazzi nakulongoosa luggya awaka naye ng'agakima naye kati ŋŋambire omukebezi omu genda osombera ebidomola by'amazzi 30 wali oleme nga n'enkyanadda mu bukebezi naye ejjawo ejjinja okole Katonda kyagambye okukola lw'ojja okulaba omukisa Mukama yeebazibwe agajjawo ejjinja ondeke nnyingire enkole
ayagala kukozesa ggwe, ayagala kukolera mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ayagala kukolera mu ggwe, ayagala kukola gy'oli. Bw'onojjawo ejjinja n'omukkiriza n'ayingira ajja kukola ku bizibu byo byonna by'olina. Olunaku lumu nali ndwadde omusujja gwannuma. Sumba Saala Ssejjoba nali ndi awo nga se mu kisenge nga owange. Jasi bano gwo basobola ebyo gwo bisobola bino. Ekintu kiyitiridde. Yitawo. Ne mugaye kiki nti anti biri by'okola munnange era gwo bisobola. Bakitikka ggwe. Ne neekakaba ne nzija omusujja gwange ne nguza ebbali ne ntandika omulimu gwange. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'akugamba ekyokukola ggwe kola. We wali omukisa gwo. Naye kati gamba omuwala w'ennaku zino tigundi enda olongoose. Banga bw'alwangawo ng'osanga ejjudde nga tokyasobola kuyiwa mu mazzi ng'olina kukozesa methodi ndala. Funa omutiigo nagubajjisa bano oyiwamu amazzi. Gunize nga ncapa naye ndabye omukisa mu kucapa. Mukama yeebazibwe. Naggulawo oluggi nenzijjawo ejjinja ne mugamba Mukama nja kukola buli ky'oŋŋambye okukola. Nja kukola omulimu gw'oŋŋambye okukola. Nenzijjawo ejjinja ne mugamba yingira okole. N'alyoka alokola abantu. Buli lunaku nga wajja bapya, buli lunaku nga bajja bapya batwegattako, nga buli lunaku tufuna abatwegattako, buli Friday tufuna abatwegattako. Kati gwe oli luddawa? Mukama yeebazibwe. Ayali akola obwomu nga ncapa kati tuli bangi. Naawe waggulawo dde ejjinja naawe ocapa oba okola ekirala kyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Naawe olina kyokola mu kkanisa ya Kristo n'okujja n'otuula awo gwo mulimu n'otandika okwegayirira Katonda olw'abantu.